nga nsanyusa okulabako akaseera kano oli otya? Sina mutawaana. Ndi bulungi, tuli mu kampeyini. Kampeyini zitambula bulungi. Tugenda kukomekereza laali zaffe nga 13 wano e Kololo. Tusuubira abantu bangi e Kololo. Akalulu katambudde bulungi, kampeyini zaffe zonna abantu babadde bazijumbira nnyo wonna we tubadde. Teri atwenkanya. You look very relaxed. Nga naye abantu wabweru bali mu kutya. Abantu basaanidde. Ensi neraliikirivu, akalulu katuuse, dduka. Emiceere eno giwedde mu maduuka. Abantu beetegekera lutalo. Tewali lutalo. Naye oba abantu baguze emiceere, kigeza bamaduuka bafunyeemu. Naye teri muntu asaanidde kweraliikirira. Kubanga NRM yaleeta eddembe. Teri muntu ajja kutawaanya eddembe lya NRM lye yaleeta wano. Agezaako aba yeenoonyeza kifo kirala ky'okubeeramu. Aba yeenoonyeza kubeera luzira bawa mu kkomera. Kubanga eddembe tulina kapasite esobola okukwera omuntu yenna ayagala kuleetawo emitawaana. Kubanga abantu bagenda kuba akalulu. Beesalirewo. Kati oyo ayagala okuleetawo butali butebenkevu. Lwaki aba yaleeta butali butebenkevu? Y'ani oyo? Balina ekirowoozo nti mugenda kubabba akalulu. Ate tubaba tutya akalulu kubanga bo akalulu kaabalemye dda. Akalulu kaabalemye. Ate kati bantu baliredde okubalonda. Kati kankubuulire. Kati olwo tuli mu bululu busatu. Aka pulezidenti, aka palamenti, n'elocal gavumenti. Kati woolabira ani ayina amaanyi. Katugendengako ka palamenti. Ku palamenti entebe ezivuganyizibwa eza direct MP ziri 353. 353. Ez'abakyala district women MP ne ba city ziri 146. Bw'ozigatta ziba 499. Kati ku 499 NRM yasimbyewo abavuganya wonna byonna 499. Waliwo omujuzi gwe bajjamu. NRM ina abeesimbye mu bifo 498 kati. Waliwo omu gwe bajjamu Electoral Commission. Omu gwe bajjamu juzi kati tulina 498. Aba NRM abeesimbyewo ebifo byabwe MOP. Kati bodda kubana abadde batudiriddeko emabega nga abali mu kifo ky'okubiri nga bulijjo bwe babeera aba NUP. Bo bayisimbyewo ebifo 294. Ku bifo 494 something. Balina 294. Nga tunababona olwo nga otwamulya nomination. Bana balina empapula ez'ogatta ne zitawera. Nga tebana bakuvaamu. Nga ne waluka ng'akyalimu. Okyamubala mwali olwo ebiseera tukyabala waluka nga bakyalimu nga twakamala nomination. Mulanyama nga ali kiriya. Kakati ng'ekyo kikulaga bw'okiteeka mu percentage zaali percentage 58 ku 100. Nga ku bifo ebivuganyizibwa yeesobodde kusimbawo 58%. Abali mu 58% of them. Nga 42 ku 100 babitulekera. Babirekedde NRM. Kyovula aba NRM kati independent babali 15 oba 16 bali waggulu eyo. Unopposed. NRM abali unopposed. Lwakuba bali tebalinayo bantu oba abantu abamu waliwo bitwamula nomination nga biri unopposed. Abantu abali tebaweza papula bulungi ne bavaamu abalina ne basigala nga bali unopposed. Naye ekyo kikulaga ki? Akati embeera kati kankolege embeera. Palamenti batulekedde 2 ku 100. Tugenda kuziwangula. Kubanga NRM osanga yeesimbyewo NRM munne akino ba independent bwe bati oba n'obubiina obulalala obutonotono. Ate ojasanga FDC bano gye bataddeko FDC gyeri. Munyaggwanga yasimbayo. So kakati otunulye embeera ezo 2 ku 100 tugenda ziwangula. Kakati wali okuwangula palamenti baneetaaga 9 ku 10. Kwezi na 5 kwe tuvuganya nabo we bali. Yes, weetaaga ku 9%. 9% okuwangula palamenti. Yo palamenti tugenda giwangula nga 80-70% eyo. Tebalinayo obuwagizi. Ate abavuddemu abalala bangi ku after. Wenyini ku. Sokoleke nga sinagenda kwabo. Kakati bw'otunuulira wali
NRM egenda kuwangula parliament egiwangulire waggulu. Kakati weebuuze parliament bw'owangula parliament kitegeeza ojja kubeera ne speaker, ne deputy speaker ne ba chairperson eb'obukiiko obusinga obubeera bwa NRM. Kakati gwe teebereza Wanupu agamba asobola okuwangula bwa president. Kakati bw'oba owangudde bwa president nga Wanupu onoobeera president nga tolina parliament. Onoobeera president nga tolina parliament kubanga kiba kitegeeza mu parliament obeera mu opposition. Eno olina gavumenti ate era oli mu opposition nga yenambu yefuka parliament. Ne ku parliament omwami Kyagulanyi yavuddeyo n'agamba nti abantu babaddemu okutiisibwa okubagulirira bano bolaba bavaamu nti NRM eyo ebadde gwani akugula kuba mu mulimo gwo. Oli ekisokole kati ekyo nkugambe wetuwamalira nomination nga tebawera mbuulira singa ogamba ku 499 bali balina 499 abalala ne bavaamu. Nkugambe otwambala nomination nga tebaliiyo nga tebawera bali 58% abeesimbyewo nga bano abalala tebanavaamu bawalukaga baani. Kakati awo oli tajja kugamba bamuguze bakuze eki teyasimbayo muntu. Ate jjukira batugamba wano bo tebalina primaries ne bagamba mbo abantu okwesimbawo owandika ng'asaba omulimu ne bawandika gye bayita expression of interest n'owandika ng'asaba omulimu. Kati mbateekamu akakiiko akagenda kanoonyereza ak'abakugu. Kati nze njagala babayo batugambe ku entebe zonna 499 baafuna abaasaba baveyo batugambe bano baasaba NRM ne balemesa. Tebaliiyo kubanga otwambala nomination ng'abo baliwo 58 ku 100 eri 42 ku 100 nga tebaliiyo. Kati ki ekireeta Mwami Fred oli obuteesimbawo wadde ng'awagira ekibiina? Ensonga enkulu eri emu. Oli asooka neekuba mutooki n'agamba naye wano nsobola okuwangula, nsobola okubeera omuwanguzi, n'avaayo ne yeesimbawo. Kati ye bw'akuba tooki n'alaba kati eyo eringa ki? Eringa opinion poll esooka. Lwaki tofunye beesimbawo ekisolo Arua, Karamoja, Teso waki tebeesimbyewo? Balabye mbu tebalinayo support basobola kuwangula. Kati guno wangula otya nga MP otasobola kuwangulayo? So obenchmarkinga point nti awo kawakulaga nti NRM egenda kuwangula erinawo 48% already. Ate bwodda ku bifo bya ku bya chairperson ba district mu Uganda ne site ziri 146. Site ziri 10 otewo ne Kampala 11 endala 35 districts. Kati NRM esimbyewo ba chairperson oba Lord Mayor mu zonna 46. Banafa bano bambi bakuba butafuna buwagizi abeesimba bali mu district 49 ku 156 ku 46 Nupu oba opposition niyo n'okutwalira Nupu abeesimbyewo bali 49 mu district 49 endala basulekedde tugenda ziwangula kuliko NRM ezo districts zoyogerako waliwo ebyabalemesa okwesimbawo abantu butavaayo financial constraint ate batya oba NRM ekintu ekikalubya omanyi nammwe temuli bantu tetukikalubya teri kikaluba bandibadde bakyogerako dda oli atya okuvaayo basimbawo district 49 zokka bakimanyi bo Banupu bakimanyi tebakyogerako naye bakimanyi lwaki abantu tebavaayo kwesimbawo ku bifo by'obwa meeya wa cities katugambe Jinja City, Hoima City, Fort Portal City, Mbarara City, Masaka ne districts councils awalala level ndala ngambi ku district level wa city. Kakati bwodda ku bakansala ku district aba Nupu abeesimbyewo bali mu 29% ku bakansala ba district mu Uganda yonna 29% wewali wa Nupu. Kati abantu bamala nomination
zino figures wezi mu electoral commission mweba muli mugende muzisabe mu councillors Uganda yonna nupu yasimbawo ki mu 29% of the constituencies of our councillor of district kati boda ku local government kugundi ku chairman LCC abesimbyewo ombanupu bali 28%. Bongedde okukka. Abachairman LCC kata wajia town council divisions mu cities wezi. Nanga nupu yasimba only 28%. Mu 28%. LCC Gombolola. Kati boda kuba kansala bagenda kubonjo jukira kansala we Gombolola. Abava kumuluka. Ne yesimbawo abere mu council ye Gombolola. Kyalo kyafu. Abo bali ku 19%. 19%. So inze opinion poll ekulaga bulazi. Ezo factors zoleyinze. Lwaki tolina abantu avawayo kwesimbawo bwa kansala eyo yonna mu Uganda yonna. Kubanga wano mubeera wano mu Kampala, Wakiso, wano mu Buganda olaba buli kifo kiriko wanupa kyesimbyewo n'olowooza ekifaananyi kya Uganda yonna. Nedda. Kuba tooki wagwirwa wano wafaanana watya tebaliyo. So ng'ovudde ku ekyo kikulaga mbu obunafu nze mbulaba ng'obunafu olina tagamba kaneesimbe kuba kansala bwa Nuupu ene Karamoja oba ene Kabaale oba ene Kisoro oba ene Hoima kitegeeza ki obunafu ekirala kakati teebereza nga Nuupu yo bagamba sobola okuwangula teebereza kati nga Nuupu ekiraba kitasoboka mu kati gambe yabadde yewangudde kiki ogamba ekitasoboka anti tebalina buwagizi kati tumala gawangula omala abantu bakubira kalo n'owangula kati nga bali banafu nga bwenkola ze obunafu tebalemeddwa okufuna bakandida beesimbawo ku lwa Nuupu kati tebasobola kuwangula bapulezidenti naye obeera otya pulezidenti palamenti yo kirikirya toli wa Nuupu oyinza okubuuza kati n'akugamba bajja kubeera majority mu palamenti bako g'obuuza mubunaabira majority mu palamenti mubuuze kubanga abeesimbyewo bamanyiddwa kati abalala n'abajjawo mugambe osuubira ekibiina kyo kinaafuna kubanga abeesimbyewo ngambe bali mu bifo 58 ku 100 nga abagundi bakyalimu abawalukaga nga bakyalimu kakati mbuulira mbu banaawangula 51% kwezo 58 ku 100. So the question tekisoboka kati NRM yagenda okuwangula palamenti ne Wanupu yena akimanyi ne basirika busiri tebagala kukyogerako kakati bwobeera pulezidenti ng'oli Wanupu nga palamenti eya NRM yesingayo abantu leeta etteeka palamenti bwerigaana oba neriisa mu engeri NRM bweryagala kati mu constitution ya Uganda president osobola okugaana etteeka n'ogaana kuteekako omukono n'olikomyawo mu palamenti amateeka constitution egamba kati president baba alikomezzaawo palamenti neddamu neremerako standi yaffe ekyali ku ekyo kyetwasaba nesigala ku ekyo n'erikomyawo wa president oba tolikkiriza n'olizayo mundo gwokubiri palamenti bweremerako negamba ffe ssebo kino kyetwagala awo n'eriisa omundo gwokusatu lifuuka tteeka teridde wa pulezidenti tebakyetaaga pulezidenti wo kati kyogana Kyagulanyi n'amala afuga pulezidenti embeera gy'abayolekedde ng'NRM yeefuga kubanga buleeta etteeka waleeta bajeti negamba bajeti eno kubanga tebereza Nuupu yagamba Kyagulanyi bwe yali Busoga ng'anookinga manifesito mu biseera ebyo nga kampeyini zakatandika nakalaba ku lutambi kuva kumwe ku bannamawulire ng'agamba agenda kusaanyawo PDM muntu bwe yayogera bw'atyo nasanyuka negamba Kyagulanyi ng'atuwagira nnyo NRM kubanga ffe NRM PDM ffe twagireeta tulaba eyamba abantu obujja mu bwavu kati batya nga kyekimugaggawaza kati oyo omuntu wawayogera bw'atyo naye n'olowooza mbu ekyo okikola otya okikola mu bulemu abeera omugagga kubanga yo PDM kyekola bw'otuli abantu abafunye ssente mu PDM
abasinga abakoseza obulungi embeera zibalimu tezifaanagana ne bwe baali nga tebanayingira tebanafuna PDM. Kati gwe bwovaayo Kyagulanyi n'ogamba PDM ogenda gisaanyaawo nga wali abadde alinze okufuna ssente za PDM naye abeereko ng'oli ayafunako n'ava mu mbeera ze yalimu. Kati oyo akalulu kakolera ani? Kitegeeza yali atuwagira buwagizi kubanga abantu baagala PDM mu byalo eyo bagyetaaga. Ono president enkuŋŋaana zaakubye mu Kampala bamugamba PDM esente ntono mu Kampala. President n'abagamba mu Kampala tukimanyi ne Wakiso ne Mukono abantu population density eri waggulu. Twali tuweereza milioni 10 buli muluka buli mwaka. Katugenda kuzongeza zibeere milioni 3 abantu kibeetaaga ekyo. Kati kikyo kujja omuntu mu bwavu naye kyakula bwogamba abantu tebajja kubeerawo baavu kitya oyogera bwogezi oli Katonda mbabeerewo gundi kintu kibeerewo. Kati obawo pulaani kingogamba gwe buuza pulaani ya Kyagulanyi abantu banaava batya mu bwavu sigiwulirangako mu manifesto ye tekirimu sinakirabamu niffe pulaani yaffe emu ku ezo PDM. Akati eyo ebyayo katabitegeera. Akati nze kyengamba kati olese budget mu parliament egamba twagala kuteeka mu PDM ate kweyagala gisaanyaawo era parliament negiyisa gwe n'ogaana nesigala nga bwegikyembagambye mbu parliament esigala yesembayo yefuga eggwanga kubanga yesalawo ekisembayo bwemugaana okukaanya bwema temukanyiza kunjukira kati wali wa kibiina kirala parliament ya kibiina kirala. Opposition kuba president mu parliament eri babeera bakulembeze basalawo kubanga bo mu parliament kati babeera n'essonyonyi omulala angalida opposition mu parliament ate eno kugamba embiiri eyo kiri agyetaaga mu Uganda kubanga gwekitebereza nga parliament ne president baganya kukkaanya. Kati Museveni yaba abeera ku ludda oluvuganya olutuufu. Ate nze nkuwadde ekifaananyi nkugamba kati ekyo gundi Kyagulanyi tasobola kuwangula owa pulezidenti lwakuba kiri ekyamulemesa okufuna abantu abeesimbawo mu kibiina kye kuva ku LC2 agenda ku LC3 chairman bachairman b'amadistrict abaka ba palamenti kyali kikulaga mbu abantu bo beeko batoki balaba tebasobola kuwangula. So naye tasobola kuwangula nga president owa president. So President Museveni yagenda okuwangula kati kyetukubiriza abannayuganda baveeyo n'abadde mu Nuupu batwegatteko era kati bajje batwegatteko abawagizi era bangi bali mu kutwegattako era eyo kati bw'otunuulira ababadde beesimbyewo abamu ku Nuupu bavudde nogamba nze sikyabirimu njoyinize NRM naye kakati etteeka ligamba okuva akakiiko okukugjayo ku lukalala Secretary General amala kuwandiika kati Secretary General wa Nuupu yaganye okubawandiikira amabaluwa agagamba bano bavuddeyo kati balinga abali mu kkomera bali bawambi kubanga abantu bawira kati nga 3 oba 5 abagambe bo bavuddemu mu Nuupu tebakyagikolera na kalulu kati batambula ne ba movement basaba abantu bambite munnonda mulonde wa inaare mulonde ne President Museveni bambite munnonda munyambi ekyo kye baliko kakati jana basi bawe munnonda ekyo kati kye baliko kyo kikulaga mbu omusajja tagenda kuwangula so bangi bagenze batwegattako kubanga kibayamba nnyo kubanga bakola naffe ne byonna nga bigenda mu maaso campaign tuyina eya protecting the gains mwaba NRM tuyina aba opposition ekigambo protestive vote kitambudde nnyo ku mimwa gy'abantu era n'okutya kw'abantu kuno kwe twatandise nakwo kuli awo mwetegekedde mutya protestive vote yo ebadde nga kyebakulembeza naye kati abantu tebalina kyebaprotestinga abantu balabye bamenye kitangaala wali olaba enkungaana za President Museveni nga zijjudde abantu namungi w'omuntu nga bo bamanyi kyebeetaaga kakati wano kyetulina okukolako bo kati aba Nuupu olinayiza okubuuza oluli nga bawangulamu mu bitundu ebimu kati 2021
twali mu biseera bya covid. Biseera bya covid nga abantu bali tebakola abasinga namwe banamawulire abasinga bali temukola. Abaali bakola nga company zasalako abakozi abamu nga ne bakendeza ku misaala ne babagobera ddala company nga zigaddewo. Kakati naye landlord ono mwami Mirundi landlord asigalako abanja renti omwezi teguyimirira tekwayingira covid. Okulya waka tekwayingira covid. Tekumanyi covid olina okulya embeera kubeerawo okugula okusasulira amasanyalaze amazzi n'ebirala byonna. Kakati abantu embeera ze baalimu baali banyiivu era mu mawanga mangi okulonda okwaliwo mu kiseera ekyo abaali nga incumbent abasinga tebakola bulungi nnyo. Naye wano mu Uganda olaba NRM yo eri popular wadde bweni yawangulako wano abantu ogamba baali banyiize ku embeera ya covid tebakola tebayingiza ssente. Kati obunyiivu obwo n'abuteeka kuki kugwali mu in power. Kati ekyo kyonna kivuddeyo kati abantu bakola. Kati tulinga mu butale kalulya butale tebakola katwaleesewo katale loan mu butale tugenda kutandikira mu butale 6 akowino nakasero obutale bwono bwa Kaleerwe wate ku Kaleerwe wano kalebanga katale kamu ne buli mu butale 24 ne wano nkabalanga akamu Nakawa Busega n'Egaba. Loan eno eya katale eri ku magoba ga 8 ku 10 omwaka 8%. Bw'oba weewoze katugame akakadde kamu mu mwaka osasula $8,000 ate tusasula mulundi gumu zonna kakadde kamu $8,000 bakusooka ne bakuwamu omwezi gumu gwagweta grace period nga tusasula interest. Yeni bali bagenda bakusalako ntonotono business yese kalinga kola ki ng'etambula. Loan mwagise katale ki? Katale loan yegenda kubeera mu butale kati twandikidde mu butale 6 batandise okuzisaasaanya naye egenda ku rolling out n'obutale obulala mu ggwanga. Esente ziva mu microfinance support center zaali mu budget ya Uganda yayisibwa so si kipya kubanga yo microfinance support center ebadde ebeerawo okuweereza sente mu SACCOs. Nika twagamba loan eno abantu abafunamu bafune butereevu ku simu zaabwe kubanga waliwo zibadde sente zigira mu SACCO ng'onoonyereza sente nga toziraba naye nga sente avayo mu gavumenti kati weekwadde oyogera kuli corruption nga tulabaawo obuli bwenguzaawo nogamba sente egende kuoyo ayagisabye butereevu ku simu ye naye bw'aba asasula ayite mu simu ye asasule gundi gavumenti gundi emabega. So kati tuliko ng'abantu mu manifesto yaffe juzi nali nsinkana aba security bano ba private security guards bambi bafuna musaala mutono ekyo kituufu musaala mutono. Kati twabakola mu laba manifesto yaffe page 84 eri the main document oba 6 mu abridged version eri summarized twateekamu ne tugamba tugenda ku myoga gye tulina tugenda kubeerako n'omuwoga ogw'aba private security guards. Twakiteekamu kiri manifesto nabo bannayuganda tubamanyi bannayuganda twagala bafunemu so nabo tugenda bateerako omuwoga gwabwe kati bamaze okuwandisa n'essaako yaabwe yaabwe tunaava mu kalulu nabo nga bwe twabasuubiza mu manifesto nabo tubateekeremu ssente omuntu asobole kubanga ayolewo kasente oba omukyala abeeko kyakola naye nga bwakola wali ku kampani gyakoleramu. Twagala kati babodaboda bonna abo genda betubateekamu ki tubateekamu saako zaabwe. Saako zino zimu zibaddewo naye kyensaba abakulembeze ba saako zino babeere beesimbu kubanga yo gavumenti eziteekamu ssente naye osanga nga abantu ssente bazitambuziza bubi naye nga yo gavumenti ekivola kati katalo ntwagambya tugende butereevu kuki ku beneficiary zireme kuyita mu saako bajja bazikechula kuyita mu saako. Kakati yembeera kati gyetulimu ekingamba abantu bali mu kukola mukola kati buli embeera ezaaliwo ogamba abantu bebanyiivu obukiivu tebukyaliwo kyovola kakati mwawulira akalulu ka 220 mu Buganda wano
Nanti kakati kakati ako nakonze kankuli ebite ekituufu ati kyekyo kyenjugiddeko kubanga wano era njagala kumanya kati wano olowooza kuba mwali even less than 40% byemwafuna kati kankuwa ekituufu Bobi Wine mu Buganda 2021 yafuna obululu miliyoni 1.9 n'obugwamu butono mu Buganda 1.9 President Museveni yafuna miliyoni 1 n'obugwamu butono emitwalo nga 5 mwaweza akakadde tulina obuwagizi bungi nedda kati tababitegeera tababitegeera bulungi kati n'atuwanguzako emitwalo 9 naye ate malimu n'okubbira ne kale katukiteeke ebbali kale kazoleke katukiteeke ebbali kakati ku mitwalo 9 5 ngali wakati wa Kampala ne Wakiso kali district bibiri difference ya 5 paka twafuna mu Wakiso twafuna mitwalo 12 n'obugwamu mu Kampala nefuna mitwalo 12 mu Kanana n'obugwamu so nawo mitwalo 25 Bobi Wine afuna mitwalo nga 8 n'obugwamu kati awo n'atwangu mu districts ebbiri n'atwanguzaako emitwalo 5 mwezi n'ebbiri kati kujukira mu Buganda yona yatwanguza 9 kati ana egali wabweru waki wa Kampala ne Wakiso neka kati bwotunulira ebize ebikolebwa ezo agaana ndo twamaze dokagaininga wabweru wa Kampala ne Wakiso emitwalo 5 gye basinga mu amaze dojiga ndambi ana wabweru wa Kampala ne Wakiso twamaze dogigaininga lwaki kubanga tutuuse ku muntu kati ne program ya PDM gundi yakala okujjako Bobi Wine mu Buganda yonna ne Kampala ne Wakiso nga mweziri twakasaasaanyamu obuwumbi 627 obumbi bumeka 627 nga mubuwadde abantu tebabyezo ne bakamala abantu ezo zigenda kuggwe direct ku simu yo direct beneficiary yafuna sente zino akati ekyo kikulaga kiri kyembadde gamba mukozi eki what is the gain you protecting on income otegamba abakasaasanya obuwumbi 627 mu Buganda nga bugenze ku maka almost about almost maka fika njina wano ku simu nizo zigenze 627 billion obuwumbi nga kampani Wakiso mweziri kakati omuntu kati n'abalala balinda okufuneza nabo bafune bali mu queue kati gwe novayo n'ogamba nze nja kusaanyayo PDM kati bagamba otwali serious so programs ezo zisikiriza abantu kujja mu gavumenti wano mu Kampala ne Wakiso twayitamu ne tutuukira in fact twafunawo team ezigenda zirondoola aba PDM gyebali wananga abantu abasanyufu bano bali batugamba sente ntono abantu bangi anaffe tugamba okay manifesto ne tugamba tugenda ku sente kuzongeramu zibeere miliyoni 3 buli muluka buli mwaka mu Kampala ne Wakiso ne Mukono kubanga population density eri waggulu akati ebyo ngano mu Kampala ngozeeko kutuukira ab'obutale okubateerawo nabo mukutu ogwabwe twatuuka mu abatunda emmere mutoninyira mukange ngaabo netubona netubayitamu mu Kampala wano netukola ekikwekweto netubayitamu bonna netuwulira ensonga zaabwe netubawaayo kapito abo bonna mutoninyira mukange netubawa kapito netugenda kuwana abakyala abatunda amenvu wano mu kuswiti z'e Kampala netubafunirayo kapito okutumbula bizinesi zaabwe kati omuntu oyo tali mu mbeera ziri eza covid ali mu mbeera ndala kati abamu bakugamba sente teziwera okay oba teziwera kati twakitegedde tambula kubanga twalina bonna mu data yaabwe tubalina mu data center yaffe tubamanyi tuliringa nani tusobola obwongeramu tugenda tubongeramu tutuuse mu bamagaraji gundi mwami Kisa Kyamali abadde akola mu bamagaraji nabo ne babaorganizinga ne bafunira capital mu saako zaabwe tuli mu baghetto mu
mu ghetto eyo mugundi mu bifo byaffe byetubeera wali ghettos nazo ne babateerako gundi omukutu sakozi basobola okufuna sente olwo bali benakyalirako eyo Kawempe nga bakola bagamba nti twewulayo netukola nga sente wezi faki bali bagamba sente entono president nazongeramuko awo mu July buli division efune more money more 1 billion buli division ye Kampala tuli mu baboda kufuna capital sako tuli mu baboda boda nabo twabatadde mu sente mu sako zaabwe oli asobole kwewulayo agule boda ye atambuza abantu nga akola business twali tusomesa abantu mu skilling center abantu mu Kampala twakasomesa abaana 7,000 skilling twakasomesa abaana 7,000 nga basoma biki basoma obwamakanika basoma welding basoma carpentry basoma bakery okukola baking confectionery rather basoma hair dressing gundi emisomo giri subjects ziringa 16 different disciplines ze basoma ebyenjawulo kati bwe bavaayo abamaze okuyiga ate baana bangi bogenda mu byalo eyo wano mu Kampala abasomi usanga oli atateko ka saluni ke oli akoze electronics akanika simu TV n'ebirala oli akola electric wiring betusomesezza bali mu wiring kati olijozi twali mu rally yawo oba yawo Rubaga mwana n'agamba president wansomesa wiring kati oba olinayo ekifo kya wiring nga nze mpita nkole wiring mu kifo nkulage munasoma bwe nayiga kati abo gye bali nabo twabatedde wanga ng'omwana baba bakoze wiring ayagala ka kit kagenda okukozesa baba akola emirimu gya private oba kati twabatedde mu saako yaabwe buli division wano mu Kampala ate ne wabweru wa Kampala ne tuteekako saako buli district ne tuteekamu sente omwana ono wasobola ogenda ne yeewola sente n'agula kakiti kayagala okukozesa oba ayagala kutandika ku saloon agala hair dryer ayina ebyuma kyayagala okugula asobola n'agulayo ekyuma ekyo najja n'abako kyakola kati ekikulu nnyo kati kye tuliko okulaba mbu abantu baffe tubayamba okubajja mu bwavu nga tubawa capital ali cheap in terms of ate ali cheap in terms of price interest ate nga taliko musingo kali ngai katale oni gyenjogeddeko teriko musingo musoko leete TV yo soko leete tebiriyo omukatale oni munno ya kugarantinga akugarantinga n'ofuna loan eyo tetwetaaga musingo kubanga misingo abantu abamu tebalina byakusingayo kati eyo ye programu yaffe ey'okuyamba abantu kuba mu bwavu abamu ababweru b'ekibuga bali mu bulimi by'obulimi ate mu by'obulimi kugamba ate mu by'obulimi mukolawo ki mu by'obulimi by'obulimi esente zino za PDM ze tusaasaanya trillioni emu obuwumbi 10 buli mwaka kinana ku 10 abasinga baziteeka bya agriculture era kati obanga oba otadde fund oba otedde sente mu byaki by'obulimi ng'ogyeko ezo twatadeko sente mu banka ezitalinako interest nga abalimi abanene basobola okwewolayo sente ezo nga interest free basobola okuteeka muki mu business zaabwe ez'obulimi kiba kitegeeza ate bakola ekyo bawa abantu emirimu kati owagira by'obulimi ate netuteekako ne manifesto gamba tujja kuteekawo wano twagala bayita productivity ebiva mu eka gy'olimye bibe nga byeyongerayokko nga twagala kukozesa fertilizer netugamba kati fertilizer tujja kuteekawo ensawo osobola okwewolayo sente n'ogula fertilizer nga teriko magoba naye tugenda kukiteekako ekirala tulina abakulembeze ab'enjawulo ab'amadiini abakulembeze mu bya politics LC1 LC2 baani abo bonna nabo ne tugamba kubanga mu PDM twali tugambye temubeera direct naye nabo bagamba ffe tubeera mu bantu tugamba kale nabo tujja bateerako ensawo eyaabwe basobola okwewola
awo ku PDM waliwo enteekateeka y'okugitereezaamu because gye tuzze tutambulira abantu bangi bagamba ebadde etambuliramu eŋŋanda emikwano ate akati egenda okutereezebwa kisooka kasooka njogere ku bano abakulembeze nabo gye bateerawo esaaka ezaabwe abakulembeze abaana abamaze okusoma mu yunivasite abasomye diploma bafunye certificate nga tebanafuna mirimu nabo twagambye mu manifesto yaffe tugenda bateerako ensawo ayakava mu yunivasite abamaze emyaka 2 nga tanafuna mulimu tujja bateerako ensawo kwe basobola okugjayo kasente kaliko magoba asobole okugenda nayo okubaako kyeyeekolera abamadiini nabo twagambye sako ziri z'abakulembeze nabo bajja kuba nga basobola okufunamu kubanga wano for instance nasinkana nnyo mu nnaku ezo nasinkana bayimaamu bangi bagamba ffe imaamu alina kwera ku muzikiti saawa 4 talina ekiseera ekigenda kukola ki okugenda mu kikuubo bawawa naye asobola okukola bizinesi kumpi n'omuzikiti gwe asobole okukolera awo netugamba ate abasinga tebaagala zino sente zaki eziriko riba ez'amagoba nogamba ffe tujja bakolera saaka ezammwe ezidukanyizibwa ku njigiriza y'ekisiraamu sharia law tulinawo etteeka erikiriza Islamic banking mu Uganda kanabo tubaddeko saaka ezaabwe basobole okwewola eyo babenga kati oli bwagamba ayagala kujja abantu mu bwavu kyenvudde nkugamba Kyagulanyi ayagala puroguramu ye eri etya puroguramu yaffe sigimanyi kati no tebikola bwe bityo omunye bw'otoba ne experience ndowooza abantu bakola ensobi kakati obadde ogamba PDM era kitereeza mutya PDM jjukira obukiiko bwa PDM buli ku muluka bw'abantu b'omuluka ogwo obukiiko obwo mu kusooka baali bateeka ssente mu banka kati wano mu kugyayo ssente nga bagyayo kaasi nga baweereza beneficiary ne tulaba waliwo obuzibu bungi kati ne tugamba abantu bemuyisizza bagenda okufuna ssente ezo mutuweereza amannya gaabwe n'essimu zaabwe kati waliwo puroguramu bagiyita Wendi app bagiyita Wendi eri ya Pearl Bank kati ssente ezo bweziba Ministry of Finance zijja kuggwe kuzigenda kusaaka eyo akawunti mu app eyo eya Wendi Bank naye nga mulimu amannya n'essimu zaabo abaali approved ba beneficiary nga mwebali kati ekitubadde tusinga okuwulira ekiriyo bali agamba ogenda kufuna kakadde kamu sooka mpeeko 10 lisigala wa kati naye wali ofuna kamu kubanga talina bwazikendeeza kati ko kitwagala abantu baveyo bakole ki buugiri tulina ba intelligence ba piso ba iso abali ku gundi ku muluka tulina ab'emiruka tulina baani n'abaka ba palamenti kati ensonga zino ezimu ogenda weebuuza ne gamba kati ekifo ekyo emiruka giri mu constituency kati gwe oli mukulembeze lwaki ebintu ebyo bibeerawo mu area yo abantu kubanga bano abantu bokulembera be bakulonda be bakaaba mbu wali abo bajjako ssente batuuze babuulire ani abajjako ssente mubasibe gwenge mupi w'ekitundu mpi w'ekitundu osuubukiriza okukola ekyo kubanga abantu bagamba bagenda kulwanyisa obuli bw'enguzi abanuupu bagenda kulwanyisa obuli bw'enguzi kakati weebuuze waliwo district wano mu Buganda nga bachairpersoni baazo banuupu teri buli bw'enguzi gende Mukono nawulira akakiiko ka District Service Commission tekakola kali mu suspension lwaki bali batunda emirimu Mukono nga chairman wa Mukono wa nuupu council bamemba abasinga ba nuupu ba MP be Mukono ba nuupu nawuliddeko wano nabaddeko ku radio nenye bonyegera ku nsonga eyo omuntu nakoba esimu nagamba nefe newakiso akakiiko ak'emirimu District Service Commission kali mu suspension kati wakise ekozesako emityana walwayo kyogedde nga ndi ku radio ndowooza sakebedde wakiso ka chairman wa nuupu kati mu mbeera eyo oli wagamba tugenda kugoba corruption kati wano bwe muli ng'abakulembeze
corruption nga ekyaliyo kati otwasuubi kimbu ojja kukolawo ekisingako awo ate nga gwoli mukulembeze kubanga oba kikulemedde wano wooli ate mu Uganda yonna onookola ki n'olwekyo corruption tekyetaaga kugiteeka mu politics ffe corruption twagala kubanga sente katugambye zijje ku ssimu yo kati oli akusaba ssente muweeyo muwabiri that's how you fight corruption there kubanga twagambye zijje kuggwe butereevu kati oli azikusaba akugamba mpa ku ssente zazize ku ssimu ssente zo zaatuuse mpereze 10 million muloope oba ng'oyita mu bakulembeze bo oba mu structure ya gavumenti aba RDC gye bali waliwo bwe twagendako omugunde mugenzi yafa beewaayo ali RDC weeruweeru nagendakoko 2023 nga tulondoola aba PDM n'atulaga n'atugamba walina aba chiefs ab'emiruka abaali basabye abantu ssente bazaali miliyoni nga 15 nazibajjako naga buli omu ayafuna enguzi mu bantu kubanga abantu babagamba gundi yazitwala naziwa gundi najjamu n'abayite nazibasaba ne bazikomyawo era twategeeza president nagamba mubasibe era ne babasiba wadde bazikomyawo nga mubasibe kati issue eri muloope mutegeeze baanya babasaba ssente tubulwanyise ekirala mu kulwanyisa obuli bw'enguzi tulowooza tujja kusakisinga nga tuyita mu kukozesa kompyuta bukalima ICT kati bwetula ebitongole ebimu nga kukaba passport luli permit luli kati nga passport wagenda okufuna foomu obisi naye nosasulayo akasente okufunira foomu gy'ofiiringa nogitwala weero C1 nosasulayo akasente novaayo nogenda wa RDC ne bakusaba akasente oluusi wadde nga tekyali official naye oluusi nosasulayo akasente n'avaayo nagyeta ku passport office oba ogiwaani okugiwa obuntu gw'ogiwadde bakusabye sente kati tugamba kati ebintu byonna biri online ofiiringa foomu ku online n'esente osasula online oba osobola okusasula online bwoba nga olina ATM card oba n'ogenda nosasula mu banka bw'omala okusasula system neekuwa olunaku lw'ogenda kujjako gundi biometrics ne bazikujjako bw'obamala system agamba ku simu yo ojja kufuna message ekugamba kima passport yo ogikima kati olaba kompyuta okozesa ICT nga bwerwanyisa obuli bw'enguzi kati ne buvaayo kyekimu kati kiri mu kufuna driving permit kati byetwagala okukozesa mu bitongole ebisinga kati nga mu malwaliro waliwo obuzibu obuli ebbula ly'eddagala n'ebbula ly'eddagala problem eri abalibba kati mitwe y'ebyobulamu yataddewo enkola ng'ekozesa ICT ng'esobola okutrackinga eddagala lino okuva mu National Medical Store paka nga lituuse ku mulwadde system eyo bakagiteekamu kati malwaliro amanene nga Mulago gano nga Kiruddu n'agalala gonna mweri oba all regional referral hospitals mweri zimasaka zimubende zikayunga yonna gyeri system eyo then bakagenda malwaliro aga wansi kati ekyo tumanyi tuli bukakafu system eyo wesigala kubanga wano bw'ojja mu ddwaliro ne bakujjako ne basooka ne bakebera nga amanyiko ne bakateeka mu details zo ne zigenda omusawo n'abakuweereza mu laabu obakuweerezaawa byonna ebyo n'abingiza mu kompyuta kati n'obwogenda mu ddwaliro omini mu pharmacy ne bakuwa eddagala pharmacy y'eddwaliro ne bakuwa eddagala eri ne bagamba twalina panado 1000 kati bawaddeko gundi panado 2 kati zisigaddemu bwe ziti nga ne wano ku minisitule ya health basobola okumanya eddagala eri ekayunga wafuna obulwadde bwe bati kati nga eddagala terikwatagana ate eddagala bakagabako bweriti kati ogamba likuweddeko kati kyekigenda mu maaso kubanga yo gavumenti eteeka ssente ez'okugula eddagala buli ddwaliro eri gavumenti gundi National Medical Stores kati ng'eddwaliro bwengamba health center 4 on average zifuna miliyoni nga 2 omwaka ez'eddagala eddwaliro eribayita General Hospital zifuna miliyoni nga wakati wa 7-8 kusinziira ku density ya imweri wakati wa 7-8 nga za ddagala regional referral zifuna nga 1.5 billion ez'eddagala bwe zityo zigenda zikka waggulu n'olwekyo obuzibu si butafuna sente zigula ddagala wabula abadde balibba kati eno system ejja kulanga ekola ki
ng'ebakwata kati eraga n'omusawo gwe omusawo David leero bakoze ku balwadde bameka nga waze essaawa 5 waki tewaze essaawa 6 wa system ebyekulaga ani gwe wakozeeko ebe balaga bonna kati waba wamukoze ku ssaawa meka waki wo yaluddeyo ssaawa bbanga ddene byonna ebiraga kati ekikulu kukulaba mbu system ezo tugenda tuzitambuza mu lwaliro gonna obubbi bw'eddagala buveewo abakozi obutakola buveewo oba bibenga kiraga ono takola bamugobe. Mukulu Moses Byaruhanga nja kuddira mu season ey'okubiri ekibuzo kyange kinaasembayo President Museveni omusubira ku mulundi guno ayinza kuwangula na percentage ki all those factors nezo z'olayinze ku table omulabu utya bw'okuba mu tooki y'emulabu ntunulirawo 70% n'okudda waggulu 70 plus nezo ensonga z'owadde jjukira kati wano ekintu ekimu ekirala kyenjagala ekinja kukakasa abantu waliwo abadde bagamba akati mukuma akalulu kamwe mukole ki akalulu keekuumye dda akalulu kamaze dda okwekuuma keekuumye katya obuma bwe baleese era kambuyite bukalimagezi kubanga nayo kompyuta buno BVVK bw'otuuka polling station eggulwawo ssaawa emu etteeka ligamba walina okubaawo abajuliisi nga 10 at least 10 bwe muba 8 teggulwawo abajuliisi bavaawa bavoota abalonzi kasita bawerawo 10 musobola okutandika kakati abo 10 abana abaliwo nibaba bali 20 basooka bajjawo balondawo 10 babajjako nabo ebinkumu details zaabwe ku kinkumu biki byonna nebiyingizibwa mukuuma kali ne kalaga mbu gundi babaddewo terigamba mbu twabaddewo abantu naye ani yakola ebyo babaddewo oyinza kubanga bwabaddewo wekka n'oteekamu bw'oyagala okuteekamu abantu bazija bagamba twaguddewo dda naye wano olina okubawo abantu ngamanyi gundi yabaddewo Byaruhanga yabaddewo zino n'odini wuno yabaddewo ekyo kiba ekityo era bufuba olabe mbu ssaawa emu okusanga kuki wolondera nawe obi kuki obi omujuliisi gwe kyolina okusaka nti abantu 10 abasooka mu polling center yo woli ate oyinza okuba nga waliwo nga 2 bagenda okwera ssaawa emu kati bwebanga tebawera 10 temuggulawo tokkiriza kuggulawo bwebanga kubanga ogamba ssaawa emu ne ku ssaawa emu kati ogamba waliwo abantu 5 olina okulinda ddamu mu process eyo mu bulamu ebikozesebwa mu kulonda biba byatuuse dda polling station eggulwawo ssaawa emu naye okukiggulawo okutandika okulonda balina okubeerawo abantu 10 ng'abajuliisi ne bwe muba 3 abalonzi b'ekitundu ekyo kati bino ebintu bibeera bitya obukongo obulonda anti bwonna bubeera mu kabokisi muli bujja mu kabokisi kati bajja basala siiro ebeerako ne bakasumulula ne bajjamu register byonna ebyo peni zekukozesa byonna nga bibadde omwo ne babijjamu so tebakkirizibwa kusumulula bintu ebyo nga tewaliwo bantu at least 10 kanabe 10 kati uli ekyabaddewo nga osobola ogamba baaliwo naye tulina kwakafu baali baani kati system gye bataddeko 10 bona abanaba balondeddwa nga abali awo oba muli 3 oba muli 4 naye 10 kummwe babagiko ebinkumu balage mbu nodi gwe wabaddewo Byaruhanga yabaddewo Mwai Mukasa yabaddewo nga n'essaawa zabadde bweziti etwaguliddewo 12 ekitundu twaguddewo wali ssaawa ng'evuddeko emu oba n'okudda waggulu kati ng'ovudde ku ekyo bw'ojja ng'omulonzi olina akakongeko oba olina endangamuntu gundi eri kamashini kikanene nnyo kalinga kano akagundi kebakozesa ka ATM mu kusasula abantu mu mahoteri oba mu businesses ez'enjawulo n'ateekamu na screeninga gundiyo n'asikaninga endangamuntu yo oba ID oba gundi oba akakonge nekalaga ono ye Byaruhanga nkalaga n'ekifaananyi kyo wali ono ye Byaruhanga kaneeraga ebinkumu byo ng'eraga byombi 10 kaneeraba kiruwa ekiina enjole ennungi kigamba osobola okukozesa kiri oba byonna birungi
kati gogamba kati mukutukose kino notekako ekingu mukyo nekiraga details zo zonna awo kalina ne sound gikaba kama success kubanga ffe nga nagamba ndi agent wa president Yoweri Museveni batwita kwa agent wa president Museveni ku kakiiko k'ebyokulonda waggulu akati bwe tubadde n'ebiseera kikyalimu kati akakiiko kaba kayita abakandidate kubanga abakandidate bali busy baweerezaayo agent agent wa president Museveni munange commission ensonga zonna ze yeetaaga banoonya nze gwe banoonya bakuyiseko mu bbanga lino tubadde ne meeting nga wano kati nga bino byembanyonyola batuyitako nga aba agents n'abamawulire abaaliwo ne batuyitiramu nga bwe bikola gwe ngaobimanya wala nga tebabyogerako wabiyigirawa batuyita ne batuyitiramu nga system bweri bonna bajja nabanupu yaliwo abimanyi teri atabimanyi twatubeera mu nfunda nyingi nga gikolebwa chairman wa electoral commission nibo baali bagenda okupakinga gundi zino voting materials batuyita ku warehouse netubeerawo kati system bwomala wali nga bamaze okusikaninga muyegwe kati waliwo bw'obanga katugambe oli mu Kampala ogenze polling station enkyamu naye ng'oli mu district eyo system ekugamba toli waawano gw'oli weeri nekulaga wolina okugenda polling station entuufu ekulaga kasobeera naye bw'obanga wa Masaka nga oyize Kampala tekulaga nga oli wa Masaka kubanga yo eyinamu aba Kampala oba ye Masaka eyina aba Masaka kakati wali bama bamaze okumanya okugomenza okubiyita mu ebyo bagenda bakuba obululu busatu akoba president kalangi yenjawulo naye tebatugamba langi ki tebakatulaga kalangi yenjawulo ne bakono ba parliament bubiri obwaka omukyala ne ka direct nga babutadde mu kaveera akali translucent wano nogamba gundi beseni bwa president eri wali nogenda notikinga koba president noteka mu kabox kanoda ku mmeeza endala oyina buno bubiri kanawo ne bakulaga mbu wali ka mukyala wali ka direct nomala okulonda nga tamala kakuwa bamala kasikaninga bamanya nti akagenze kulonda ate ka polling station eno kubanga buli wa polling station eyo bwe buli mu system mukuuma ako oleeta kalala kuva kweri endala wano tekakola ejja kagaana sika wano nogenda ne mulonda kulonda bekuggwa okulonda kusaanire kuggwa saawa 10 aba bali mu layini aba baliwo abantu bali mu layini babalinda ne bakola ki ne baggwayo bw'ojja saawa 11 tolonda olina kubeerawo nga tezinawera saawa 10 bweziba saawa 10 nga tewuli bantu baggalawo naye baba baggalawo nga kuliko abantu nga 10 oba 20 abadde mu layini babaleka ne mukola ki ne muggwayo omupoliisi ajja nayimirira ku muntu ali ow'emabega asembayo bagamba kati abo maaso balonde tugaddewo kati baba bagenda bamala okusumulula akaboxi nga saawa y'okubala obululu etuuse bamala okuteeka abantu babujja mu kaboxi kati basooka babupanga kati buli kamu bamala kayisa mukuuma bagambe mwami mukasi oyo nga yaze ne kooti tiyaze n'akantu talina keyatadde munda najja n'akateeka muli mugundi mu kaboxi nga tetutegedde oba wali bamuwadde bubiri bulina oba abantu abalonze babadde 5 wali system ejokulaga babadde 5 wali buli 5 so byonna bigendererwa kwewala mivuyo kati wewala ki wewala omuntu kujja n'akuba kalo mu linnya ly'omuntu omulala nga si yeye wewala omuntu okuteekamu obululu obulala bayita about staffing wewala omuntu okuvotinga omuntu okusinga mugumu ejja kugamba gundi gwe wakubye dda kubanga olina okubeera tojja kubeera n'ebikumi 2 ebyenjawulo oba endangamuntu 2 nga ki zanjawulo tekisoboka so bwendawa engeri eyo nze nkakasa abakalu kekuumye system ekakuuma biri byobadde otya bajja kwongeramu oba bajja kukola ki tebisoboka onobuyisaawa kino kyobadde ogamba nti mu Buganda